Sebo Robert Kasibante wotabadde Anita Amongo abadde speaker of parliament ye-11 manyi ogoberera bagenda maaso n'okuba nti munoonyerezaako ku bigambibwa nti ono myaka 5 gy'amaze mu parliament nga akubiriza entuula ez'enjawulo nga speaker bagamba mbu ssente zibadde mpitirivu ezitokomose ekimu ku biri ku record nti embali ya parliament yava ku buwumbi 5 netuuka mu buwumbi 1000 byonna bibaddewo omwaka guno mu myaka 5 mu kisanja kino baka okuba nti beekabanya ensimbi nga bwe baagala kyere bibaddewo mu myaka gino 5 mu myaka gino 5 ekifaananyi kya parliament wekisinze okusiiwuuka ennyo era nga parliament eva mu mawulire nti kyekimu ku bitongole mu Uganda ebibbye ssente z'abannayuganda obwenkanidde awo kati batandikidde kumukubiriza waayo abadde agikubiriza Anita Amongo ebigenda mu maaso olwaleero Amongo bimulekawa kakati neyanzizza bannayuganda njagala muwulirize ensonga zino era muzitegeere bulungi ensonga lwaki bwe tubadde mu kulonda okuwedde kubadde kwa kufa na kuwona abantu nga babaka ba parliament buli omu ayagala kutta bussi munne nti abantu baava mu kwagala okuweereza eggwanga bino ne babifuula mulimu obukulembeze ne babufuula mulimu tebakyayagala kuweereza wabula bagufuula bizinensi yensonga lwaki olaba abantu babadde bafa kutta bussi muntu ng'oli abula kuteeka kiso okusooka walaba mu kamyufu ka NRM n'amasasi gavuga nga n'amasasi gavuga ate nga bali mu kibiina kyekimu naye nga babula kwetta bussi lwaki si lwakuba nti bayayaana kuwagala kujja kubaweereza abasinga obungi nga balwana olw'ebyo ebibadde balaba mu paalamenti ng'abantu essente bazirwanira abantu essente bazigabana abantu babagabira ssente nga bwe bakola ki nga bwe baagala kakati ebyo byebimu ku ebyo yensonga lwaki nti tubadde n'okugugala nakungi nnyo bannayuganda muwulize bino ebiriwo essaawa zino ebigenda mu maaso tebyewuunyisa ate era si byamaanyi era saagala bibakangekange mulabe nga yenkomeredde ya Uganda no General Museveni abadde mugeze ebbanga lyonna General Museveni yasoma kye bayita politics wa Uganda n'amutegeera era bino ebiriwo ebisinga ebimu biyinza okuba nga bituufu naye ebirala batuzanyira na kubuzanyizi ku bwongo njagala kubabuuza kye mugamba mwe bannansi mwe bajjaaji abasinga okubeera bajjaaji mwe mwatandika ddi okukiraba nti Anita Amongo abadde mubbi era nga essente zasaasaanya n'engeri gyazikozesaamu si entuufu era nga mukimanyi nti muli wanguzi kyogamba mukirabye kati oba ffe twakiraba dda ekyokubiri lwaki bamukwata ssaawa zino era lwaki yego bakwata yekka ng'ate ababbye ssente bangi obamanyi uliriza I'm a former presidential candidate omuntu omu ku bantu ababadde baagala okufuga eggwanga lino oba abaagala okufuga eggwanga lino kati ebifa mu ggwanga tewali kintu kifa mu ggwanga lino kye simanyi nina intelligence okuva mu sectors zonna mu security mu police buli wamu mbeerayo n'abantu bange abalina okumpa information kubanga enkyabukeera kumakya nga nze president wammwe nsobola nina okumanaging eggwanga nga bwetambula ate n'amawanga agatuliraanye njagala kutegeeza bannayuganda lwaki General Museveni ne banne ani tebamukwata ssaawa zino ate ne bakwata ye yekka tebannaba kumukwata naye lwaki gwe baliko essaawa zino gwe banoonyerezaako naye ng'ate ababbye ssente bangi mulowooza si diversion ekyokubiri General Museveni bw'aba ayagala ekintu aba akyagala kubanga mbagambye ye yasoma politics wa wano n'amutegeera n'amukuukamu era bannayuganda njagala kubategeeza nti General Museveni bwe buno obukodyo bwe bwabadde akozesa bulijjo okulwanyiza enguzi kituufu era tewali akyagala mbabuulidde mu session esoose mbabuulidde eggwanga eririmu enguzi bizibu ki eggwanga lirikola ki ba investor tebasobola kujja nga waliwo enguzi mu ggwanga enguudo tesobola kukolebwa amalwaliro tegasobola kukola ki kukolebwa kakati Anite afunye ekizibu nti Anite teyayigira ku banne abaaliwo omanyi bwe tubeera mu bulamu bw'ensi bw'oba toyiga oba oyina ekizibu bwe tubeera hano ku leediyo abasinga obungi temutuwa matu munyumirwa nnyo bitwogera ensobi ze tukoze ne muzisala naye singa bitwogera ebimu mbeerako nekyoyiga n'omanya Anite
ayagadde okwagala outshininga mukama we. General Museveni tayagala muntu yenna avaayo ng'amusinga. Mwalaba bamama Mbabazi, mulabye Bakayuula, mulabye Batumukunde, mulabye bonna Bakadaaga. Abamu tebalina babbi nno munnange. Naye olw'okwagala okuvaayo ne baagala okulaga nti bamaanyi, ne baagala okulaga nti nabo basobola okwesimbawo kuba pulezidenti. Nga bakola mobilization okwetoloola eggwanga lyonna. Nga Kadaaga bw'agenda Mwankole. Yes, bamusinza. Bamusinza businza. Bw'agenda Kalamojja. Bamusinza naga ekyo General Museveni takyagala ddala ng'oli mu kibiina kye. Ekyokubiri, era bannayuganda nakano njagala mukategeere. Mmwe essaawa ya leero buli muntu gw'osanga ayogera General Muhoozi nti yali mu emabega wa kino ekintu ekikolebwa essaawa zino. Naye njagala kubabuuza, mmwe bannayuganda njagala muzibuka amaaso. General Muhoozi aduumira amagye yalina okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Kyemulowooza tetulina bitongole birwanyisa nguzi, bulijjo bibadde birabawa. Omuntu akulira amagye, bannayuganda mumanyi omulimu gwa CDF gwalina okukola gwe guno wammanga. CDF ayina kumakinga sure nti amagye galina discipline. Ekyokubiri ayina kukuuma nsalo ne borders ezaffe ezitwetoolodde n'amawanga agatukoze eki agatwetoolodde, na kumakinga sure nti waawo obulumbaganye bwonna obujja okutulumba CDF abeera ready okumakinga sure nti tewaliwo obulumbaganye ensi yaffe bugituukako. Naye si kulwanyisa nguzi, kubanga tulina ebitongole nga anti-corruption okuva mu State House. Tulina ekitongole ekya IGG ekirwanyisa obuli bw'enguzi. Tulina poliisi omuli department eya CID. Njagala ompuliriza bulungi. Tulina ekitongole ekya CMI ekikesi. Tulina ebitongole ebya ISO. ESO ne ISO. Ebyo byonna bitongole. Njagala ompuliriza bulungi sebo statement zange. Era ne bannayuganda njagala bampulirize. Lwaki mu ssaawa zino buli omu avaayo agamba nti General Muhoozi yali mu bakwata, yali mu kunoonyereza obubbi, yali mu kukola kino? General Museveni alina kyayisaawo. General Museveni alina kyayisaawo. Mu kino kye tuliko essaawa zino. Ekyanita Amongo. Si kulwanyisa Anita Amongo. Ye General Museveni alina kyakola ki? Olowooza ayisaawo ki? Alina kyayisaawo kubanga yamaze okukizuula nti bw'amala okutemako ebyowaatira Anita Amongo n'amuteeka wali. Ajja kusobola okutwalirizaamu akabanga. Lwaki mu bonna bw'abanga alina kyayisaawo? Lwaki mu bonna ensi beetunuulidde era beenokolayo nga n'omukulu Jacob Oboth naye mpulira waliwo ebimwogerwako nti y'omu ku abo abaagabana amabati g'Ekkalamojja. Lwaki mu bonna Anita Amongo yafuuse saddaaka? Gw'ogamba nti Museveni kwasinzira okubaako ne kyayisaawo. Afuuse saddaaka kubanga abadde atuuse ku kiseera nga nakyayagala nakuwuliza mukama we, nga n'ekitiibwa takyayagala kukimuwa. Bwe muba kati ffe tuli mbadde byabufuzi, bw'oba ogoberera ebibadde bitambula, ojjukira olunaku Anita Amongo lwe yayimirira n'akola statement n'agamba kati njogeranga deputy chairman wo. Oba nfuna bulungi, njogeranga deputy chairman wo. Tetusobola kukkiriza bantu bano abaakajja obuzi mu kibiina. N'ava mu tooni ey'okwogera ng'ayogera ne mukama we yamwazika akakomo kaakola ki kaayina. Kakati bano abalala bannabbanja n'abalala bo babeera muri yeesisa. Kati Museveni ayagala abo abawoza yeesisa. Kati buli lw'ova ku yeesisa n'otandika okubeera n'embeera ezizo. Nze nalabako omukolo gumu Anita Amongo gwe yawa miliyoni 10 nga General Museveni awadde miliyoni 2. Ekyo gwali okirabyeko. Kibeera nga nze Secretary General wange ogenda ne Secretary General wange ku mukolo nempe miliyoni 1 ye n'awa miliyoni 2. Nze mba nfuuse kitagasa. Era bwe tugenda ku mikolo n'osangayo abantu ebiseera ebisinga kati bwembeerawo nze nga presidential candidate bansembyayo si lwakuba nti nze ntegeera ennyo, naye olw'ekitiibwa n'embeera balowooza ndi nze nja kwogera okusukkuluma ku bali bibakoze eki biboogedde nti mu ggwanga mu Buganda ne mu nsi ezirimu enza bwe kityo bwe kirina okukola ki okubeera mukamaawo abeera mu ki mukamaawo. Ekitegeeza kati
obusaanyi obuyita ku Anita Among yeerabidde mukama we yatuuka n'ayagala omwawo tushininga. Ekyokubiri, Anita abadde talina mukisa. Omanyi obukulembeze nabo mukisa kati nga bwola bakasiba nti mukisa kuba kati Anita Among esawa ya leero tewaliyo muntu amukwatira kutaba n'agamba nti bambi ng'alabye oba nfuna bulungi buli muntu agamba twabiraba twamugamba. Omanyi lwaki abaka ba parliament bonna mu seconds basaze eddiiro ne badde eri mu dakiika banonyawo kwekwata not because nti Anite tebabadde bamwagala. Anite babadde bamubeerako olw'ssente zabadde bbi nnyingi zabadde agenda asaplashinga ng'akola ki asaplashinga ng'agaba. Kakati Anite ekizibu kye yafunye ekyokubiri kyafunye mu bukulembeze bwe nti bwazibbye abantu bangi abali mu gavumenti ababbye ssente betumanyi bangi nnyo naye gwe tosobola kubba ssente n'ogenda ng'olaga nga waliyo esserere. Wuliza ebigambo bino. Omuntu ayasuze esserere nga yasuze enjala, omuntu eyazadde omwana nga talina naddagala mu ddwaliro, abantu abafiirwa abaana mu malwaliro bangi nnyo because of madagala. Naye gwe n'ogamba nti oguze mu motoka ey'ebbeeyi, oguze amamotoka, wali otuuseko mu gikomera kya Anita Among. Omanye ebibaddeyo, omanye ebiriyo. Situukangayo gwe watuukayo kuba nze ndi wa opposition kati ebiriyo wabiraba otya? Anti nkugambe tulina intelligence. Oliriza wateekayo dda kamera enkesi kati bwembanga nti mugenda mu bukulembeze obunene naddala obw'eggwanga ebyo byonna nnyina okubimanya ne mmanya n'abantu be mbadde ngenda okukwata nkubuulira nali ngenda okukwata kumbi gavumenti yonna nandijeeze. Ekitegeeza kati olina omu ku bujulizi gundi si addi bwenoonya bw'ogibwe bajje banoonye bajje banfune mbubawe. olina obujulizi nkutidde ku Anita Among? Si ku Anita Among yekka n'abalala babadde baagala okunteresa ssente. Essaawa zino bali mu misinde. Lindako kato. Uliriza omanyi abantu abali mu kudduka essaawa zino abadde bakolagana naye badduka bajjawo abadde baagala okuzituteresa ffe si nze nzekka n'abalala bali mu misinde badduka banoonyawo okuzikukuma tebalabawo. Bazijja mayumba bisawo bazijja mayumba bazitwala kuba bati okuziteeka mu mabanka. Onfuna bulungi kati ate ne kubaziteresa baba bati mwesiga kati banoonyayo omuntu alina kulinnya kati nga ffe akuterese kuba kati bamanyi ffe tusobola okuzitereka naye ze ssente z'ekibife tetusobola kuzitereka. Kati kankubuulire nze mu nsi nga nkula namanya oba oyagala oba oli mugagga oba oli mwavu olina okukola ki okufa. Oba olina amayumba 10 oba olina ebizimbe 100 olina okukola ki okufa. Naye bannayuganda njagala mumanye bino waliwo kye tuyita ligase mu nsi omukululo. Gwe onyumirwako ki nga gwe Anita Among essaawa zino buli muntu gwatunuulidde nga bakwogerako olw'okwagala okwekkusa ng'oli wekka. Bannansi ne bafa obwavu, bannansi ne bafa enjala, bannansi ne babonaabona nga malwaliro tewaliyo madagala ng'essente zonna ozikukulidde mu nnyumba kubanga oyagala kubeera mugagga. Eyo ligase gy'oyagala okuleka mu nsi. Kakati Aneti essaawa ya leero ogambye olina obujulizi ku Anita Among gwe wakuŋŋaanya edda bulaga ki? Sebo bw'ojja okwesimba kuba pulezidenti oba otunuulidde amasiga 3 g'ogenda okukola nago si bwe kiri? Otunuulidde nkugambye esiga erisooka lirya palamenti, esiga erya judiciary n'erya-executive. Erya-executive mwembeera ba minisita n'abalala bonna ne mukama waabwe. N'ogenda ku judiciary omubeera chief justice ne deputy ne banne abalamuzi aba high court n'abalala. Then n'ogenda ku parliament. Kati nnina okusooka ne neetoloola ebitongole ebyo byonna ne mmanya baani abaliyo n'obubbi kubanga nze bwe nandize bwe njija mu buyinza nnina kusooka kukwata abo ababbye ssente z'omusolo eggwanga ne balireka nga liwonyera kutunda bintu byabwe. Kati abo bonna nali nabeetooloola dda nga mbamanyi era nze nakankubulire nze nagamba nze nali nkimanyi nti bino bigenda kubeerawo era nali nkimanyi nti Anita bigenda kumutuukako. Lwaki? Kubanga yabbye ate nabba nnyo ate n'ayita weyandikoze eki weyandikomye ate ne yeeraga mu nsi. Ensi abantu tebabyagala ebyo okubba ne weeraga. Lwaki? Abantu waliyo abaasuze enjala ate gwe obalaga nga bw'oli obulungi ennyo.
nolaga ensi kati nti ebyobufuzi mulimu kyogamba nti yasinga baminisita ba Museveni bonna be yalwana nabo abalina ssente eziringa amazzi. Kyogamba General Museveni talina abadde okubeera pulezidenti talinayo kizimbe kyonna kikye mu Kampala. Ani yali akugambyeko nti kino ekizimbe kya General Museveni? Sikirabangako. Ndaba State House ne State Lodges. Kyogamba ebizimbe birabina ebiri mu Kampala by'abasuubuzi. Ebizimbe byonna ebiri mu Kampala ebyo by'abasuubuzi. Byabo bennyini abali mu gavumenti. Yes. Niye gwani kuwali olabyeko ng'avaayo yeeraga. Abamu tubasanga kiro nga bali ku bizimbe babirambula bakukuta. Kubanga sente enzibe. Esente enzibe. Togenda nga weemulisa. Peter obadde mu Kampala. Abantu ababye sente ne bajja wano nga beemulisa mubalabye. Abazikunye mu ddiiro. Ne bajja nga beemulisa ng'ayagala okwefuula nti mugagga nnyo. Ayagala okusinga abalala bonna bali bulungi. Abamu tebali makomera. Kubanga ensi si bwetu bwe yeetaaga. Ensi yeetaaga omuntu bw'oba okola bw'oba oli mu bukulembeze ng'olumirwa n'abalala bagenda kubakwata bw'oba nga tebali mu katemba. Era nze njagala General Museveni bw'aba atukakasa nti ddala tali mu katemba era nekyakola kye kituufu kyali kukola n'ebitongole ebyo ebiriko essaawa zino ebiri mu kunoonyereza nga bikakasa nti ddala kituufu kuba kati ffe tukimanyi nti kiki nti enguzi ebaddewo era weeri. Mukwate abantu abo bonna si ye yekka ne babadde akola nabo baani babamanyi bajja balaba kubanga okunoonyereza bayambeko bategeeze sigwe mulimu nga babiri babadde akola nabo bajja kujja banoonye. Olunaku olwajjo twalabye abamu ku baka ba Parliament abegwanyiza ekifo ky'obwa speaker nga omukulu Ariono Duria yagambye nti abalala bateekeddwa okukwatibwa banoonyerezebweko mu Parliament. Kuliko kiraka wa Parliament omwogezi waayo akola ku by'ensimbi mu Parliament ne bakamishona ba Parliament. Bakamishona ba Parliament babadde akola nabo mbadde Mathias Mpuuga Nsamba ne bali abalala abadde mupiwe kimanya kabonera gundi Nyendo Mukungwe n'abalala bonna balina okunoonyerezebwako kubanga be bamu ku basalawo ku bibadde bikolebwa mu Parliament 11 bonna bakwatibwe. Buli muntu yatwala sente z'omusolo nga azitutte mancholo akwatibwe. Bwe mma mwagala okukakasa nti ddala kyemukiko kye kituufu temwagala kafu kaliko obwa sipiika ke mumugobako. Wuliriza ebigambo bino anti omanyi kati mwe mutya mfe tetutya byogere mpulire. Wuliriza bw'aba General Museveni ne banne nga bakakasa nti tebaagala kafuuka obwa sipiika kukamugobako nga ddala bali mu kuvunaana nguzi gye bamuvunaana gye banoonyereza ne babadde akola nabo kubanga esente abadde tazibba yekka abadde azibba na bano babadde akola nabo bonna babakwate ebintu bye balina babitunde. Twagala kulaba nga Kasibante bamugamba nti jangu ogulera eziro yise eri wano tugitunda tugitadde mu optional. Olina sente zinagigula gwe tofaayo yabumbi 3.5 onfuna bulungi bamugambe nti waliwo Range Rover emu ku zino tugitadde ku optional tugitunda $1,500,000 oba 2 then Kasibante oba omuntu omulala yenna jangu watya ng'omaze okugigula nawe ne bakunoonyerezaako sente z'ogiguza ozijjawa ekyo kirala ekyo kirala kati tuli ku kino essaawa zino oyagala bagiteeke ku nnyondo ekyobadde kyakulabirako bagiteeke ku nnyondo tukakase nti ddala kye akoze sente zino bazikwate kubanga zamuwa musolo bazizze mu Treasury. Bannansi abali eri ebbukuo twali bagiwulireko eyo abali mu bbukuo abali mu Kapuchorwa nakapiripiriti abali mu Budaka Kyegegwa abali e Buduuda bafune obwenkanya bafune ku sente zaabwe banyumirwe sente z'omusolo bundi bujjo kyetwagala kubanga bonna ensi yaffe ffenna ensi si yanite ensi si ya General Museveni ensi si ya General MK. Mpuliza ebigambo bino ensi yaffe ffenna era tulina kugifunamu equally era tulina kugibeeramu ffenna nga tugyeyagaliramu byebyo bye tubadde tuliwo nga tulwanyisa. Omuntu omu obeera n'emmotoka 10 zaaki omuntu omu obeera n'ennyumba 2 zaaki essente wali musuubuzi okola ki? Allah nsaasire katujje bw'otunuulira olwaleero ebigenda maaso ku Anita Among n'ebyaliwo nga Anita Among ajja kuba sipiika ng'abuggyako Rebecca Litwala Kadaga biringa ebifaanagano
tebifaanagana tebisobola bitya byawukanira wa kankuwa ekyokulabirako nti Aneti ne Kadaga Kadaga ye yayagala nnyo obukulembeze ne sente yazaagala naye ate teyazaagala nnyo ng'ono. Ekyokubiri ye twagenda okuva ku bwasipiika bwa paalamenti obwa Kadaga ndowooza nga tewaliyo muntu amanyi kwejalabyajalabya kwa Kadaga just lwakuba nti abantu abasinga tebayiga nti omuntu bw'ajja mu bukulembeze atuuka n'alowooza nti buli kimu yamaze ensi n'ayitawo. Era ne Kadaga kaali katandise okujja akatinitini onfuna bulungi kaali katandise okuyitawo we kandikoze eki kakomye naye ate ye yalinamu ensa omanyi kye tuyita ensa omuntu eyabuulirirwa eyakuzibwa era ye ekitiibwa kye twasigala tumuwa kubanga ensi eyo yali mumu ye ate bwe yayagalanga abantu teyayagalanga beewuwe bokka mu busoga ne regioni endala yazikolanga ki yazaagalanga. Kakati kankuwa ekyokulabirako nti omukazi ono ne bw'olaba tumutaddeko nnyo amaanyi lwaki tumwogerako ne tumudibatinga nako nti yayiseewo we yandikoze. Omukazi abadde ayina amaka Entinda mpuliriza mu Ministers Village bannayuganda njagala muwulirize bwe tugamba Entinda tetugamba Ntinda butinda buno naye mu Ministers Village amaka agaliyo sibuka buno bwa bakasiba nte sikayumbayumba Aneti abadde ayina amaka ekkololo ekkololo njagala muwulize ekigambo kye bayita kololo si buli munnansi kubanga n'okuyitayo obuyisi ng'oli ku booda batera okugikwata oba pointi yange ogiwulira bulungi nti okuyitayo ng'oli ku booda batera n'okuzikwatirayo ekkololo uliriza abadde ayinayo amaka naye nga sibuka akaka sikayumbayumba amaka amasajja agayina basement wansi agayina buli kimu era nga bagamba ababaddeyo kati nga balina intelligence ndi bw'oyingira eri badde nga state house bw'oyingira mu state house edda nga nkyakolagana ne General Museveni nayingirako mu state house edda nga nkyakolagana uliriza nno bannayuganda muwulirize edda nga nkyakolagana ne General Museveni nga sinaba kumuvaako nayingirako mu state house olaba akawewo akabeerayo akanyogogo obulungi kakapeti koyitako nga kalinga akatayitako nga to buli lunaku akalwedi ako ndina ekkololo ew'omukyalo ono ebadde nga state house muwulirize ebigambo bino basement olaba emmotoka za muzeeyi ezimutambulirako oyo president ezimutambulirako nga naye ziri eri gyayagala gyakolaki gyatuulamu naye sipiika wa paalamenti wuliriza abadde ayina amaka ekigo ekigo ago go mwagalabye ku TV gatunulanga muki nga muntu abadde ayina amaka enakasero mukazi siga musajja kambabulire bino ebigambo njagala muwulize bulungi nti mwami Magogo abadde bbaawe naye mwami Magogo bagenda okumuwasa mwami we bagenda okumuwasa nga bino ebintu abikola ki abiyina omusajja yawasa statement yogedde endala ate ekyoyagala okugamba nti Aneti Magogo yawasa Aneti Aneti si yawasa Magogo Mwami Moses Magogo nze mbyogera ye yawasanita uliriza nti uli munamawulire ogambye otya mpuliriza bagenda okuwasa Magogo nga bino ebintu byonna ebisinga bya mukazi si bya musajja amaka agali ebukediya bannayuganda ge mwalabako ku TV amanene agali kuyiika emmeka n'emmeka ga mukazi si ga musajja omukyalo ono y'omu ku ewuwe tebamwesimbyeko nga tuli mu kalulu uliriza ebigambo bino yase one opposite era ababadde bazze abamu nga abakwata n'abasiba abalala nga abawa ssente ewa bbaawe Magogo naye yayiseemu bulambalamba abamu baabasiba abalala ne babakwata naye ate ne depute we era naye ewuwe tebamwesimbako njagala ebigambo bino muwulize bannayuganda bulungi byonna byonna ebintu ebyo bikolebwa ssente amayumba ge twogerako katuvudde ku mayumba faamu zayina teriemu ezente n'ebirala amayumba ogambye abadde n'ag'Entinda nkugambye Ntinda Nakasero Kigo Nakasero ne Bukeddiya ate ng'olwo
kati ebyo tubagamba ko bwe mulaba ne kati ate waliwo bye butanaba kulaba ffe bye tumanyi nga waliwo n'ebizimbe ebiri mu tawuni n'amataka ge bagamba nti ekitaka eri ekibangiriza ekyo kya Anet yabadde agenda okizimbamu ennyumba. Njagala muwulize bulungi bannange, mu Uganda ne bw'oba ofuna omusaala gwa miliyoni 5 buli mwezi, ne bw'oba ofuna kawumbi buli mwezi, bannange mu myaka 5 oyinza okuba nga okoze ebintu ebyo byonna, ne bw'oba olina bizinensi ng'otikkula containers. Abasuubuzi abali mu kikubo munanjulira, ze nali mbeddeko mu kikubo nga ntunda buveera. Kyogamba bino byonna abikoze mu myaka 5. Ate ebirala abikoze ddi? Abikoze ddi? Life ye yemabe gogimanyi. Mpuliriza muganda wange. Nga tannagenda mu NRM. Mpuliriza. Ffe tuli mu opposition. Nze nina ki? Nina erinnya mu nsi, waliwo atamanyi mu Uganda. Waliwo atamanyi Bulaaya. Ngenda Bulaaya okusenja. Naye kyogamba nze nina bye bayina. Nina ki? Lwaki ofune akayimba kokubyo kawulidde bulungi. Okwagala ebintu. Kankakube wano. Bagambye bwe akayimba kagamba bwe kati. Okwagala ebintu. Ye kakano. Mungwe tubireka. Chekikono chebibi ebingi. Songa tekyajjana by'owatera nga wano wetubireka. Era n'ebyofunye nga bibyogere bikusaanidde. Era obakasenga Mukama bw'awa. Keeko. Okawulidde? Kakati bannayuganda era nakino mukitegeere. Oba olina ennyumba 10, oba olina 7, nange ayina emu, tugenda kuzireka wano. Bateke 3 ku 6. Nkubuliriza. Ate ogamba nayo ogimalayo. Tugimalayo. Okitegedde? Tugimalayo. Kati ate nze njagala nnyo eddiini y'Obusiraamu. Omanyi lwaki njagala? Andi yo n'ebiri mu lubuto babikujjamu n'ogenda butenga bwe wakola ki? Ogenda oli mukale. Naye byonna obirese naye wabifunira ku maziga g'Abannayuganda. Nze kankuwa ekyokulabirako. Waliyo omusajja omu baali bamuyita Obe. Wamuwulirako? Gali luddawo. Obe yali mu gavumenti ya General Museveni. Obe. Yali mugagga nnyo, yagula buli kimu, n'agula amataka, n'agula buli kimu. Ku ssaawa ya leero yabireka, abantu ne babigwamu, ne babisenga, ne babitwala. Ebintu bino nno tubyogera si lwa nnugu, si lwa butayagaliza, si lwa kuba ntuvuganya gavumenti. Naye njagala kutegeeza General Museveni nti ffe abayizi abaana abasomedde ku mulembe gwo bye twasoma mu history, ffe abaasoma mu history, nze nasoma Napoleon Bonaparte ne Metaniki. Onfuna bulungi Marie Antoinette. Ebintu ebimu abayavirako gavumenti ya Napoleon okugwa, gavumenti ezo okugwa, balinga bantu abafaananako ng'abo, okwejarabya, okwonoona ssente z'omusolo, ng'otambula n'ogenda Italy nga bw'oyagala bw'okomawo ku ssente z'omusolo, olambula paapa gwengaani nga speaker w'eggwanga akuwadde omukisa olwaleero akulembera erimu ku masiga agafuga eggwanga. Yes, oli ku ssente wa musolo. Jjukira speaker buli atambula n'olusegende lw'abantu mu parliament ya Uganda. Mu ssente zibaweebwa mu budget y'eggwanga kubeerako ne ssente z'ababaka okutambula okugenda ebweru w'eggwanga 5 times. Gwengaani bannange ebintu bino tubyogera si lwakuba nti tuvuganya gavumenti ya General Museveni, si lwakuba nti tetujagala, naye twagala okubagamba nti ewaavu obubaluma, enguudo ze mulaba ezitakoleddwa, amalwaliro agataliimu madagala, n'ebirala byonna bye mulaba, abasirikale mu abapoliisi abampuliriza manyi bajja kubalagira, bayinza okubalagira ne mujja ne munkwata n'essaawa zino, n'ebitwogera bye twogera bye bibadde byasobola okubayamba ne bwongeza emisaala gyammwe ne musula bulungi, ne mweyagalira mu nsi yammwe. Ensi si ya Anet yekka,
ensi yaffe ffenna omuntu omu obeera otya n'amayumba 8 obeera otya n'emmotoka 50 ng'oli muntu mu nsi olwo oli wanjawulo bw'ozitambuliramu n'otafa bw'ozitambuliramu n'obeera ki era General Museveni nkugamba obumu ku katego obubadde bugenda okusuula gavumenti yoffe gye tubadde tugenda okukozesa bw'oyo mukyala y'omukulu wadde mukola naye anti gwe tubadde tugenda okuyitamu bebimu ku bigenda okusuula gavumenti ye nkugambe tukolera ku gulawundi abo be tubadde tugenda okuyitamu tumusuule abo obalaba abo era kati tumuwadde ekigezo General Museveni ali ku kigezo kati bannansi abafaananya ebirowoozo ng'ebyaffe bakutunuulidde bati CDF obanga ggooyo emabega wa kino nga kati wazze n'okulira ebitongole bino byonna ebinoonyereza wavudde ku kyamagye n'odda ku bino muli ku kigezo mubadde mugenda kukola ki mpuliriza ke katego gavumenti yemwe badde genda okuyita egwe Anita Among naye yagamba nti tafunako kirowoozo kituula mu ntebe ya ggwange nene Anita Among mbigambo kubanga n'obwongo obusobola okutuula mu ntebe y'eggwanga bate tabuyina eggwanga tosobola lituulamu nga oweeyisa bw'otyo okwagala ebintu kyekikulu ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo tuli mu nsi ate mwe tubikola ki tubireka pointi yange ogifunya bulungi oba oyagala oba toyagala oba obbye oba okoze otya kwegamba oba okoze otya obirekawa naye abantu bali kwogerako ki eri gaffe gye twogera bannayuganda bigambo bino mubiwulirize muyinza okuba nga temutwagala naye tujja kwogera muyinza okuba nga temunabatukkiririzaamu muyinza okulaba nga sifa abatuukiridde okuvuga eggwanga lino naye ngaani atuukiridde abo be batuukiridde abo ababakubye obwavu ensi ne bagimalawo mwami Kasibante kigambibwa nti waliwo olukiiko olwatuula amaka goba president yes Anita Among yalulimu Rebecca Litwala Kadaga yalulimu bannaddiini waliwo abalulimu mu ngeri y'okulungamya Anita Among ne bamugamba nti withdraw ekifo ky'oba sipiika todda ku kyesimbako n'abagamba nedda nsobola nsigala ng'alemeddeko kigambibwa era bino byonna bimutuukako kyava ku resistance ey'okuba nti yalemerako ne bwe yatandire meddeko era byandimutuuseeko General Museveni mwe bannayuganda ababaddewo ebbanga lyonna General Museveni abatamumanyi mwami Peter kiky'otalabye ku General Museveni mutumanyise abatamumanyi mutuyigirize Museveni yaani wuliriza bwe yakwata General Kale Kayihura yamuteekawa teyamutwala Makindye mu Balaxi manya mu komere Makindye sije yamusibira tumukunde Gilbert Bukenya yamutwalawa okujjako ow'ekitiibwa Kadaga yakkakkana namugamba nkuwadde kino ekifo oba pointi yange ogitegeera n'asooka n'abeera nga akigana n'amala n'akikola ki ng'alaba agenda kukola atya kakati ebyo byonna General Museveni ye bw'atyo bw'akola ebintu bye era ekyo nze tekinnewuunyisa y'ensonga lwaki tugambye nti ffe abatunuulizi n'abayigwanyisa gavumenti eno okugikulembera General Museveni tumuwadde ekigezo ne banne baakola nabe essaawa zino manyi abaseemwayi aba iso abakya ab'ebitongole ebikuumaddembe bonna abali ku nsonga zino muli ku kigezo twagala kulaba biggwerawa omuntu bw'ababbya agenda mu kkomera si bwe kiri ate bwabba amateeka we gali nagalikkiriya nti omuntu bw'akwatibwa ng'alina ebyobugagga nga yabifunamu nga teyabyanja wa IGG kitegeeza aba yabibba bitundibwe nkugambye ffe tulirwedde okujjogula Rolls Royce ogambye otya tulirwedde okujja nze nnyinza okuba nga sigisobola naye waliyo abalala abazikola ki onaafuuka bulooka waayo wakirinafuuka bulooka nendyako ku commission ndowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya rediyo wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. You're listening to Radio 4. Ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya rediyo eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. kale
ampuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okuba nti otegedde entanyeenya bangi kati General Museveni bwagamba nti agenda kulwanyisa enguzi tetwagala ayogere ku buntuntu buno. Ekyokubiri, enguzi teriiko nti ono munene, teriiko nti ono mutini. Njagala General Museveni ne banne bonna nga bwe baddukanye eggwanga lino bw'ogamba nti ngenda kulwanyisa enguzi tobaako gw'ososola. Kugamba nti ono munene, nti ono nalwana naye, ono twasoma naye, oba ono tumanyiganye ebbanga twalwana naye mu nsiko, nti ye ate omutalize, ate okwatemu bano abalala abatini be mutasoma nabo. Nedda, awo enguzi tejja kukola ki? Gw'osuubira nti President Museveni kyayogedde ekyokugamba nti no sleep no corruption mu myaka gino 5 egiddako yabadde alimba? Anti era bulijjo bw'ate abyogera. Bulijjo tabyogera bw'ati kiki ekibeerawo. Because government ya General Museveni yennyini gye tuli mukati yeri mu kwata Anita Amongi ng'agamba nti bali mu kulwanyisa bali ku byanguzi, bali mu kunoonyereza ssente gy'abadde azikola ki, naye ebyo byonna byagenza okukola ne byagenza okufuna abifunye tebalaba. Tujjukira omanyi kati eno eringa ngombo gye yaleese oba oyinza ogiyita slogan nti waliwo n'ekisanja kye yajja nakyo n'agamba nti kino ekisanja bakiyita akuna muchezo. Tujjukira ebyakirimu ndowooza ebiseera ebyo mwe mwali ne Kawunyemu Fika Salama, tujjukira ebyalimu mu kisanja ekyo. Tolowooza nti ne ku mulundi kuno President Museveni kaakano agenda kutandika okuluma? Nkakati ate nze tolina ssuubi mu bukulembeze bwe ebyo mu myaka kubadde 5 ekyokulabirako nkugambye nti essaawa ya leero owekitiibwa Anita Amongi gwe bakwata nze muyita wa kitiibwa kubanga omuntu yenna nga abadde ku level ya obwa speaker taba muntu wa bulijjo. Kubanga eryo siga erimu ku masiga agafuga eggwanga lyabadde akola ki, lyabadde akulira. Ebyo byonna bye bali mu kunoonyereza ne bali mu kukwata tabibbirwa leero mu lunaku lumu, tabifunye mu lunaku lumu, byonna bibadde bikolwa nga ne munnansi. Kati kankubuulire nti Aneti afunye ekizibu. Mbadde saagala nnyo tusooke genda ku Anita kuba ye ali ku sayidi ye tumuleetere obudde bwe. Naye mbadde njagala tumalirize ebigambo bya President Museveni mu myaka 5 engeri gyewereddemu okulwanyisa enguzi. Aga nti myaka 5 gy'akola kulaakulanya ggwanga. Gwe nga Robert Kasibanta abadde avuganya President Museveni era n'ogamba tajja kulayira ne numalika tutudde katumuleke tuteme strategy endala. Emyaka 5 gino ogisuubiramu ki gya President Museveni ne gavumenti ye? Nkugambye nze siina kyensuubira kikyagenda kukola lwa nsonga nti ebitongole byonna byalina okuyisibwamu byalina okukola nabyo okulaba nga bakola ebyo bateekeddwa okukola byonna byavunda byafa dda. Oba mpuliriza bulungi, ebitongole byonna byakola ki? Byafa. Tewakyaliwo kitongole ki kikole ebyo bikiteekeddwa kukola. Kankubulire bwe ba judiciary nga teyeetengeredde kuyimirirawo nga yo tesobola kukola kyeteekeddwa kukola. Bwe ba security agencies zonna nga tezisobola kwetengerera ne zikola ekituufu kye zirina okukola. Kankuwa ekyokulabirako nti mu kisanja ekiwedde balina ababaka be bakwata, abaka ba parliament obamanyi bulungi. Abamu baali babbe mabaati, abalala bakwatira ku nguzi nga basaba kintu kidogo basobole okuyisaawo budget ya parliament. Obamanyi ne wesibamenya mannya. Naye ababaka abo babata era mu njogera bwe yali ayogera y'omukulu yennyini n'agamba nti munnange bazze ne banneetondera n'enkola ki nembasonyiwa. Kakati kitegeeza nti judicial ogijjeeko obuki obuyinza, police ogijjeeko obuki obuyinza. Kati tosobola kuŋŋamba nti ogenda kulwanyisa nguzi, tosobola kuŋŋamba nti abantu bagenda kwebaka. Njagala otunuulira ebiri mu nsi essaawa zino nga bw'obanga abali mu butale oba ababadde bakolera ku nguudo, yes we bakolera si we watuufu bateekeddwa okukolera, naye ki kye mukozeewo? Kitegeeza abantu tebalina bye bagenda kulya, tebagenda kwebaka, era n'obubbi bugenda kweyongera. Lwaki? Kubanga bano be mujje wano we babadde bakolera temubalaze watuufu wakola ki wakolera. Kati tugamba nti General Museveni ng'ayagala okutereeza ebyo byonna byayagala okutereeza, ebitongole bino byonna asooka abirekera obuyinza byetengerere nga tebirimu kuba kasimu wagundi na wagundi. Omuntu akole ekyo constitution kyegamba, akole ekyo etteeka lyekikola ki kirigamba, because amateeka nno wano weegali ate amalungi. Munjagala bannayuganda bakitegeere bulungi nti okulwanyisa enguzi tekyetegeeza
kutereza constitution mateeka kubanga mateeka agaliwo olwede gakola ki gakola n'amateeka gonna ge tubadde twogerako aga bulijjo nti omuntu bw'ababbye bamuwambako ebintu biba bitunde sente zikoma mu treasury ago gonna weegali naye tegateekebwa mu nkola kubanga abantu bamala kuba Kasimu Wagundi na Wagundi Gondi alina bwekiti ne bwekiti katumukole tutya oba point yange ogibulira bulungi kati tugamba nti General Museveni byonna byayogera nga yo omukulembeze w'eggwanga bwagamba twagala alekere ebitongole obuyinza ekyokubiri abigogole byonna tetwagala genda mu parliament wokka tugende mu masiga gonna mu executive tugende mu judiciary tugende ne mu parliament tunoonyereze buli awali leakage buli gwe tukwata ngobbi n'ogula ennyumba nga togiguze mu sente entuufu tugitunde sente ziragewa esente zikomewo mu treasury ziyambe bannansi njagala kusomesa abantu bannayuganda njagala mutegere ebigambo bino nga tukyali kweyo ensonga bannayuganda njagala mumanye ndi ensi erimu enguzi ebeera n'ebizibu bino wammanga ensi erimu enguzi ebeeramu obwavu nga bungi mu bannansi abali mu nsi eyo lwaki kubanga esente bano abazibbye tebaziteeka mu mabanka bazibba ne bazitereka mu mayumba abalala ne bazisimira ebinnya abalala ne baziteresa ba neighbor onfuna bulungi kati sente ezo tezibeera mu saturation tezitambula kitegeeza mmwe temuyina mukisa kuzifuna kuzikozesa kubanga ensi okukulaakulana sente zirina okubanga zibeera mu saturation nga zitambula ono nazikwatako n'omwana nazikola ki nazikwatako nze mu period eno nga nakava mu kooti mu kalulu abantu bangi nnyo abali mu gavumenti mikwano gyaffe betusika badde ku saidi yaffe nga tubagamba gye muli wakyamu ababadde batunoonya okututeresa sente tuzibaterekereko naye tuganye kubanga ezo sente za kibi ensi mpuliriza bulungi ensi erimu enguzi enguudo tezikolebwa amalwaliro tegazimbibwa malungi amadagala tegagenda kuba mu malwaliro abasomesa bajja kufuna kasente katini ate tebajja nakafunira mu budde abasirikale mmwe abapoliisi n'ab'ebitongole ebirala omusaala gyammwe tegijja kwongezebwa ate n'amayumba gammwe gye musula tegajja kuzimbibwa kubanga essente abazibba balubatu bwe bati so eggwanga nga lirimu enguzi libonaabona nnyo osanga omuntu alina amagezi eyandibadde mu system oba omuntu eyandibadde atuukiridde okubeera mu kitongole kyonna nga yakikulira nga si yakirimu kubanga yite yalina sente za kuwanguzi kubeera mu kitongole ekyo kakati bano abali awo ne babeerawo ensi erimu enguzi ebintu tebitambula nga biteekeddwa kutambula kubanga omuntu ajja kgenda azimbe watateekeddwa kuzimba kubanga awaddeyo enguzi omuntu ajja kuvuga emmotoka nga bw'ayagala nga ne number plate ziriiko mubadde mubasanga wano bavuga n'emmotoka nga ne number plate ziriiko kubanga bw'anaatuuka ew'omuntu ng'amuwaayo nga bamuleka akola ki olwo nabavuga ez'obugombe naye nga tebalina kuba nazo nga tebalina nakubeera nazo n'osanga owa trafiki nina abatrafiki awo ekibuye ekatwe obasanga awo nga bakutta abantu nina amala omukwata n'amuzza wali n'amugamba nti sooka ompeeyo emitwalo 10 tamusomesezza na nsobi gy'akoze ki gy'akoze kubanga ayagala emitwalo 10 awo eggwanga terisobola kukula kakati byebyo ebizibu ebibeera mu nsi ng'erimu enguzi nze yensonga lwaki bwe nali nesimbye okuba president mu manifesto yange nali sobola nakulinda muntu yenna kuweza byabugagga abo bye bakwata bye bayina bwe tukwatirako bwekuti oba system nekwata because in the government there must be a system ng'omuntu talina nawaayisa sente ng'omuntu talina nawabbira sente nga bwe tukwata kukusiba kutunda bintu byo esente zikomewo watuukidde olunaku olwaleero nga bannansi naye abantu mu nsi yonna bayuzaza President Museveni olwokuba nti Uganda agituusizzako middle income status ekyo kkirizigana nakyo omanye ekigambo kye bayita do you know what it means ensi okubeera mu middle status income ng'etuuse mu lusoro amawanga gali yaddeyaddeko mbyenfuna tennaba kutuukawo njagala nkubuulire kakati mmwe temufunye mukisanga gwaffe gwe tufunye kutambulako mu ggwanga lino lyonna kuliraba eggwanga abantu abali mu kweyagala balubatu abantu bemulaba abalina amayumba wano mu Kampala batini be bali mu Buganda region ne region ezimu Busoga Bunyoro
si wonna naye kati nze atambuddeko mu ggwanga lino tosobola kuŋŋamba nti Uganda etuuse mu middle status income abantu abasula nga tebalidde bye basinga obungi mu ggwanga lino okikkiriza oba nedda abantu abasula wansi ku ttaka nga tebalina na mifaliso bye basinga obungi mu ggwanga lino abantu abalina abaana nga tebasoma na mu masomero bangi kakati tuba tuli mu middle status income lye ggwanga litwandiyagadde kakati nze Jano Museveni byeyewaanamu n'agamba nti bamawanga gali mu mutendereza nti atambuza eggwanga ayituusizza mu middle status income nze sibikkiririzaamu kubanga ntambudde mu ggwanga mbirabye biki bye tulina okukola okiwakanya nti Uganda tenatuuka mu lusse lw'amawanga gali yaddeyaddeko anti nkubuulidde nti kyekitegeeza eggwanga okubeera mu middle status income average ennamba esinga erina okuba nga eri ekyemisana n'ekyeggulo nga n'ekyenkya tetukikoze eki tetukibaze njagala nkubuulire gwomanyi mu ggwanga lino Uganda abantu abali ekyeggulo kyokka ngaoli waba alidde ekyemisana n'ekyeggulo takirya bangi nnyo it's the big number oba point yange okitegedde so there is no way you can assure me nti tuli mu middle status income ng'abali ewaka abatakola abavubuka abasinga obungi abatakola manya abatakola be basinga obuki be basinga obungi eggwanga okubeera mu middle status income ennamba esinga erina okuba nga erina kyeyingiza ng'abavubuka bakola abakadde bali bulungi agriculture sector zitambula bulungi kwegamba nga buli kimu kiryokke tuyinza okugamba nti abantu kubasinzira omutendereza n'okukkiriza nti Uganda kakati eri mu luse lw'amawanga gali yaddeyaddeko tutunulira amakolero agazimbiddwa mu Uganda gakola ebintu ebyenjawulo tolowooza nti ekyo kimu ku ebyo biyinza okutunuulirwa katuwuliriza era bannange bannayuganda njagala baleme kubalimbalimba kyekiringa okubagamba nti ensi kati erina security nfuna bulungi Jano Museveni bw'aba ayogera akuliriza nnyo ekya security security etuyamba ki nga tusula njala security ekuyamba ki nga basuza enjala amakolero okubeerawo ebyo agabadde galina okubaawo muwulirize eggwanga terikyalinga luli bwe lyali eggwanga ekirifuula eggwanga kwe kubeera nga buli olukya wabeerawo ekikyuka mu nsi kubanga emirembe nga gikula population nga yeeyongera nti luli nze mu 2013 nali sinakujja Kampala nali nkyali mu kyalo nga ndi mu kusoma 2013 ebyaliwo kati si byebadde birina okubaawo era bibanga bye biriwo nze bwe nali nkula bwe nali kati si bwendi n'endowooza gye nali ndowooza kati si gye nkola ki si gye ndowooza kakati njagala mukimanye bannayuganda nti amakolero okuzimbibwa it is automatic gaba galina okubeerawo kubanga ba investors balina okujja mu nsi kasensi ebeera nga erimu eddembe nga teriimu nguzi kakati ekibadde kibatute gandi badde gasingako naawo naye olw'enguzi ne ba investor batya okukola ki okujja wano kakati saagala muntu ajja ababuzeebuze nti amakolero ababuzeebuze nti simanyi abantu babazimbidde obutale ebyo bya bulijjo bibadde birina okukola ki okubaawo kuba kati gavumenti mumuwa omusolo mulowooza sente zandibadde ziragawa era omusolo gwe muwa sente zandibadde zirina okuzimba obutale zibadde zirina okukola enguudo naye era zebakola si zeezo zebateekeddwa okukola n'emirembe ne quality y'enguudo nga bwe bazikolamu si bwe batyo balina ozikola ki okuzikola kakati amakolero galina okubaawo era bannayuganda njagala mukimanye nti amakolero agazimbiddwa go gabadde galina okubeerawo n'okusinga ne kwaga agakola ki agaliwo nabawo ekyokulabirako ne mbagamba mutunulira amawanga nga Singapore mutunulira amawanga nga Korea mutunulira amawanga nga Dubai amawanga ago twali tugayambyeko ng'eggwanga nga tugawa obuyambi kati ku ssaawa ya leero njagala mutunulire gye gali naffe we tuli ekitegeeza nti we twagala obuyambi twandibadde ate nga ffe ate tuli wala nnyo kakati oli wajala gamba nti tulina amakolero n'agabateera ku mativi nga bwe bakola yes abikozi tumwebaza yetulaze ekibuga Kampala engeri gikikuzeemu because tumwebaza bwe biba bikoleddwa mu kisanja kye naye si bye tubadde tuteekeddwa okukola ki okuba nabyo tuteekeddwa okuba n'ebisinga ku ebyo oba pointi yange mukitegeera bulungi kakati bannayuganda njagala kubategeeza nti mutunuulire eggwanga nga China mutunuulire amawanga ago getukkiriza getwegomba getuteekeddwa okubeera nago kubanga ffe tetulina njawulo kugo omusaayi gwe balina naffe gwe tulina nabo bantu nga ffe bwe tuli bantu tulina abakulembeze nga bwe babalina ate mwe bemulonda okitegedde
olowooza kizibu ki ekiremesezza eggwanga okubanga likula okufaananako n'amawanga g'omenye? Ekisooka obukulembeze kati kankubuulire osawa ya leero President Museveni yabeera n'obuyinza. Omanyi lwaki bagamba nti buli Mande abeera nekibaita cabinet etuula buli lwa Mande? Cabinet meetings lyessiga lye bayita eri executive mu nsi eyaffe ya Uganda tuyina amasiga 3 agafuga eggwanga. Amasiga 3 kwe kuli executive, kwe kuli parliament ne judiciary. Oba nfuna bulungi. Amasiga ago essiga erisookera ddala erifuga eggwanga liri executive erikuliwa General Yoweri Kaguta Museveni. Naye ate ye enjawulo gy'abeera ayina nti na bano bonna abali mu masiga gano aba bayinako enkizo era n'obuyinza abawabula ababuulira tulina kutambula bwe tuti tulina kutambula ne bwe tuti n'okubalagira kama wange yagambye ayina n'obuyinza obwo obugamba nti yakoze eki. Era bwe mutunuulira constitution ya Uganda nekiri okireseyo nti abali mu masiga amalala 2 oba 3 era yabalonda. Oba nfunya bulungi. Era bwe muba mwegendereza nnyo nti kujja Museveni ate ye constitution yamuwa obuyinza bungi nnyo nti ojja kwesanga nga n'ebitongole ebyenkizo ebisinga amaanyi ba deputy ba directors n'abalala bonna ababikulira nga tataddeeko mukono gwe tebisobola tewali asobola kutuulayo kubanga era bw'amala okubalonda ng'alyoka abaweereza mu parliament okubakola ki okubayisa. Oba